era kyenjagala sitogedde mu bubi nange kyengamba ngambye mu bukadde nga bwoyo kale ndi mukadde nkimanyi obukadde bwomanyi ate nawe bwolwanirira otuuke mukadde ne bagamba ne bakutta kati ne bagamba nti bakutta kati oyagala kuwangala kunze mukadde kati kojja obukadde bwonga bwoli omukadde bwoti nga bwolabika wenna embugu zitansa okugira gamba nnyoko gwe takutinda okukaddiwa afe mangu waleme kulaba bikutawanya gweokwasamako kufaanana muno okwa Zubeda balowooza nti ngeri gye njasamamu mbu naye gyayasama ndo kirabika nze muzaala naye ng'ate ne mu myaka omuzaala nze ne Kasuku mutabani wange asinga Kasuku omukulu asa abo baana bato bakasuku yanno naawe osiikuza mukama akuwangazza ojja omugamba nzije waateekewo ggwe manyi muwalampa ebyekisiru ogerako gwe n'emyaka nidda nze emyaka ate njegaana. Okay, Buterevu nkwaniriza nate ku mukutu gwagadde ogwa Focus TV era nga nkugamba nti walinyo okubeera nga ogoberera walinyo okubeera nga okola ekyo kibayita okusubscribinga oyo yenna ali mu Uganda, East Africa omuli diaspora nga gwasalawo nti buli notification ejja buli notification yonna ejja okoonamu notolaba kye tuba tukuleetedde olunaku olwaleero mbakanyeeko ne kojja tubeere nga tuwayamu ku mboozi ezitambula naddala ku social media kuno ate era emboozi gye nkuleetedde kojja ya mukwano gw'onfanfe Zubeda Byantalo CEO Executive Media na biki ebigenda mu maaso ku media ng'ekumya omuliro abaana nga bakumya omuliro ku Zubeda ne muwala we ewo tugenda tunula ne kojja ono n'ebirala tujja kuba tunakoko Kasuku waliwo olutalo olusikuuse Kasuku ne munne mukwano gwe nnyo Chosen Beck lwaki ngamba mukwano gwe nnyo waliko ne video gye baakolanga Kasuku ye Vixen nga gwe bawaana gwe basuusuuta gwe bali mukwata mu birevu nga Chosen Beck ya mukwata mu birevu olutalo lubaluse so kojja mbuliza ku balabi ba Focus TV abalabi baffe mu ennamba namusizza baludde okulaba mubadde muludde okulaba naye mbadde nina obukosefu kakati era nakakati nvuddeyo nga ndi mukosefu nakakati njali mukosefu naye ogambe nedda kulabikeko nja kulabikako ningamba weeks 3 zina bakikola so bwenti nemba nga mbebaza byonna byemukola ku subscribinga ku likinga awamu n'okuba nti mukomentinga era ne twebaza nnyo abo bonna abagamba bonti tebaagala notification yonna kugira bwekka ne batatunulayo Mukama Katonda abasasule musera era ne twebaza nnyo abo bonna abafaayo okubeera ne batwala obudde bwabwe okubanga balaba Focus eno nga bwetambuze tutwale omukisa guno tumireko ku mukwano gwono babiyita Munugi nga tajja ate mu inbox mukwano gwange Munugi ng'agamba ng'ajja mu inbox angamba stories zonna Focus zoteekayo nziraba naye eno nedda eno teyandigenzeeyo kati nakyannenya bambi nateeka ku Focus TV show yono mwana Mr. Ken ow'ebisiyaga nga nteekayo kale nali nvumirira ekikolwa ekigenda mu maaso nti social media abantu bateeze n'okwenyumiriza mu bisiyaga neteekayo nengamba banaye bino poliisi lwaki tevaayo nekola ki nebyogera naye ngamba Focus kati ate olinga ali mu biwaki so Munugi yonna gy'oli mukwano gwange era nakubadde nkutumiddeko nga ndi mulwadde era bwendi ndi mulwadde nja kwewuunya nnyo ndi mulwadde yaba akitegedde kojja bagamba mulwadde n'emikwano gya Munugi wonna era abaana abaneetaaga bamanyi ndi mulwadde naye si kirungi essimu yange Munugi agirina era akimanyi Munugi oyo gwolaba era luli nali nina ebintu ataaganyamu awo musajja mulungi nangira era yaŋŋamba Focus buli kimu ekiganyize mbuulira nze ndivedde okutambula nayo amazima amatuufu ngenda kudda mu ddwaliro ngenda kuddayo mu ddwaliro Munugi muntu mukulu amanyi kyekitegeeza tetusobola kudda n'emikwano gyange bonna tetusobola kudda wano mukamera netugamba nti mutuyambe kisa kino ne kino bali bantu bakulu basobola okutegeera kojja bagamba nti addayo mu ddwaliro olaba munaye n'aba bicycle kick bonna babadde babuuza nti tugenda kukola tutya kati team bicycle kick kale mwenna mbabuulira nti bicycle kick ye mujja kusigala nga mufuna kuba abamuleeta weebali abajja mutuusa gye mugenda gye muli ate olwokali akenkizo ke waŋŋamba nti tokyaliko nsi yonna tokyalina limitation kakati ndi universal bwe bagamba universal
wonna weewuunye waliwo n'ababadde bagamba nti wayi olutalo luwumuddemu tuweerezeeyo bwe lwawumuddemu baba batuweerezeeyo omuntu wava mu kyekango ky'ebikompola era n'akanywamu ekintu kyonna ekiddirira bwe balibalabawo haso yonna bwebaawo ekiddirira kiba ekyo ekyo mulaba abaana ogenda nolaba nga olutalo lwabaddewo abantu bafa era ate bagenda okubala abantu ng'olutalo luwedde nga bangi okusinga emyezi omwenda egisooka awo ng'olutalo lwakaggwa okubala abantu ng'olutalo luwedde nga bangi okusinga abaaliwo nga terunnatandika mukyo kyeki abantu abasinga mu lutalo tebaba na kye bakola babeera bascrollinga ekikompola kigira wali ne bascrollinga so eyo neyo embeera mwana wattu eriwo mulungi yonna gy'oli nkutumiddeko kojja mu sitole ezitambula leero lwaki nkunoonyeza kunonyamba kojja kajje tuwayeemu mukwano gw'ennyo Zubeida Byantalo bintu byatandise ng'ebyokusaaga yasooka kulabibwako mu kavidiyo ng'ali ne muwala we ku mupiira ogumu gwe gwaliko Save Jayden baali bagezaako okuŋŋaanya ssente okwongera okulaba nga Jayden afuna obujjanjabi muwala we akwatibwa akavidiyo bino ng'eyaffe ebya bulijjo ani yakakwata oli photographer ndowooza yakakwata nga wonobeera ku patemu abantu olwokuba bakumanyi ne bakwata akavidiyo ako muwala ng'alaga atambula ali free nnyo era ayogera n'oyo ali ku kamera biki Zubeida nga mugamba muwala nga omulabye yali gumite nga kyakusaaga naye muna ebyavaayo enkeera nga vidiyo eyo yakwatibwa etandise otambula ku mitimbagano buli muntu atandika okuwa endowooza ye naye eyasinze ennyo okusiguukulula bino byonna oli omwana gwe bayita okutinkuula bino byonna bamuyita Good Life Eddie omwana ono akola bu TikTok atuula mu bu TikTok obw'enjawulo n'agamba nti Zubeida ebintu byonna by'okola byonna by'oze ng'okola lwaki omwana amubwadde bugiraasi buno bwa layisi singa wakozesa buno bwe yalina mu photoshoot yatadde ebifaananyi biri sakozesa buno bwa photoshoot bwali bulungi naye buno bunedda buno bwabadde layisi Zubeida n'amwanukula bannange yalinga eyakubye ejjinja mu njuki social media etabukidde Zubeida buli omu ayogera byayogedde kojja bino byonna tukaddawo story short olowooza lwaki kiri bwe kiti ku sayidi ya Zubeida saawa zino why is it now nja kusooka okusaasira omwana muwala wa Zubeida omwana omuto gwensinga okusaasira era gwensooka okusaasira era nsaasire ne taata w'omwana wa Zubeida ate osoose kuyitira eyo bonna mbasaasidde kuba ebyo ebintu bwe baba nga tebaalimu ate nga be batadde mu ki nensaasira Zubeida okuba nti abantu bamugiddeyo enjala nensingira ddala okusaasira maama wa Zubeida maama wa Zubeida yatobano abaana abo yabeera nabo ku bano nga bagenze ku mirimu gyabwe era maama wa Zubeida engeri gyawembejjamu abaana abo n'okubaagalamu oyinza okulowooza ate nabo yabazaala oyinza n'okuza si bazzukulu oyinza okulowooza si bazzukulu so mpulira bubi nnyo ng'omuntu yenna alina omwana gw'avuma naye ekyo kirina ennankanyezi satu esooka omwana nga muto atannaba kwetegeerera abo iwanjawulo child abuse era nole batugamba ekyo yosi ye child abuse naawe child abuse kozesa mwana muto mirimu kumuwa mulimu n'agukola ye child abuse ate bino byomuteeka ku mitimbagano ekyo kiba okuba kuba kuyita kukola ki simanyi bwe bakikola oba bakiyita ku insultinga baba ba insultinze omwana baba bamu insultinze mentally yes ekyokubiri waliwo abaana be bayinza be bavuma nga baana bali mu gye tuyita teen age kavubuka okuva ku myaka 13 kutuuka ku myaka 19 awo abo nabo baana nebeerayo ate mature kids bebayita mature kids bebatya naawe oli mature kid
ndi musajja mukulu. Tolina tata wota kuita mwana we. Toli mwana wa tata wona mama we. Kweyo level ye kweyo. Nawe nga bulwaliro ovumibwa. Era mama wo abaalumwa. Kubavuma bati kati kojja nawe woli ng'oli mukadde bwoti nga bwoli. Bazadde bo kitali kibi. Era nange sigala era kyenjagala kwa kitogedde mu bubi. Nange kyengamba nti nange mu bukadde nga bwoyo. Kale ndi mukadde nkimanyi obukadde bwomanyi ate nawe bwolwanirira otuuke mukadde ne bagamba ne bakutta kati. Ne bagamba nti bakutta kati. Oyagala kuwangala kunne kunze mukadde. Kati kojja bukadde bwonga bwoli mukadde bwoti. Nga bwolabika wenne mbugo zitanze okugira. Gamba nnyoko gwe takutinda okukaddiwa. Afe mangu waleme kulaba bikutawanya tokaddiwa. Nange. Kojja ninda nziguse ekintu kyange ninda nziguse ekibuuzo kyange mu bukadde bwendimu ngebuuza nse okugwa bweziti nga bwe zitaagwa nnyoko kojja eno show nze nkukyaziza bwe kibeera nga kigenda ulira bwe kigenda tokkiriza nze mpe kyakulabirako nziguse question bolowooza bw'okyaza omuntu ekulabirako bireeta nkuta ne nkuleka n'ogenda wasanze wanzije mu ntaana nga nafa nti nonamusa uyo badde mulwadde ebbanga ne bagamba nti kati gwe wannamusizza kojja tukome wano gwolaba olinako wasanze omuntu nga nakugamba nti omanyi gundi obwedda kojja kunoonya ndi mukwerako ekizampa ate ongamba nyoko bwezitaago nange zo ezaagwa kate ogenze wa maama wa kati naawe ekyo kikuluma olaba kati zikuluma nga nzogera ku maama wo ate labayo tuli wano babiri twogere akati nange maama wange tomuteekemu tugende mumaaso kojja labayo bakadde businga babajja ebali maama gyali maama gyali nga saa zino nvayo nkuvuma kikyamuluma kuggwa omukadde kati nga wooli emyaka gyo gy'oliko kyembadde mbuuza olwaba takyali maama wange abawuwo abamuone kati okuza oli muntu mukulu era gamba oyo yamanyi entalozi atanti munnange bino byetaagamu okutegeera kubayita individual ki understanding individual brilliance noba ng'otegeera mu ngeri y'enjawulo nga weetegeerera kati byoyogera byakutegeerera omuntu yenna nga yeetegeerera ndi mu kwogera by'abantu I understand n'abagoberezi nabo waliwo abalina individual brilliance abategeera nti omuntu ne bwaba mukadde atya maama we aba kyamwagala kuba yaba yamuzaala era bwe wamulabira kati mwe abasinika eno amannyo mwe musinika nti ono ng'akuze kojja kitereeza olinga agamba nze osinika nedda gwali wasiriseeko leka naawe oli ye maama omwana we aba amulaba olwo yamuzaala maama bwakutunulako kati alaba oli ow'enkaaga mu ataano mu kati nali nja kubuulirayo ekintu kimu twali ne bazubeeda abo era zubeeda kyamusesa n'olwaleero olugirangamba naye dadi ensonga kirakubisa otule mu sitoole eno eya zubeeda dadi omanyi waliwo ekinseseza ti jjajja wali agambye omwana wange tannanywa caayi kati nze mbadde ndowooza bagamba kazzukulu ke kanoonya tekanywa caayi ngenza okulaba nga awadde omwana ekigobonagamba ntwalira sematimba kuba oli mwana kati okkiriza nti ne bwe mba nkuze bwenti ate ekyo kibadde mwaka guwedde ntandise okitegeera kati omuntu yena yina ne bwaba akuze awadde omenya wali ebiti bisatu anti naggambye omuto waliwo ne waba ne machuwa kid bwe mbayita oba mukulu naye olina bazadde bo era nabo bawulira bubi nnyo nze abantu abo bomulaba buli omu alina ekiti mwagwa naye ate kiba kibi nnyo singa oyambalira ovoola olengezza owemula ovuma oba otyoboola omwana kye bayita ebbujje butiti era nze neewuunya abantu gyonna esatu naye ate ono yo atanoweza myaka 10 ate ekyoba okoze buli muntu aba akivumirira era kyova olaba nti nvumirira ne se kuvumirira yenna abantu ababikola era naawe nkugamba nze Katonda bono nina abaana bangi nze nina abaana 17 yes naye kojja kabayisikolo kiki totunda kabwere abaana 17 bayisikolo kiki anti ate nagenda obafuna nga sinnatandika mukola nga ndi kugundi kunnakyo
kojja oyende family yammwe muli bangi ozaala yofaaki akaza nti kisabaleeta wammwe kyekikulu manyi waliwo bye muwalampa bye mutategeera gwolaba mbaleeta wammwe si kaaki neera naye kojja abaana 17 era kiba kiyitiriddemu kakati kyokkola bakadda ku ssomero fiizi tozisasula gundi ozindeetera banka siriipu nozinziriza webaza tonkubirako noŋŋamba focus omwana ganyu tokikolangako nze nina ebintu ebisobola okunnema kuwa ssente ndi ŋŋenda gula ssaawa ŋŋenda gula kino ebyo byo tosobola ezo nyezo mbikuwa naye ziyinza okumbula negamba ziganye naye kibayita fees ezo sezisobola gaana today wali ewa Zubeida kati nsaasira nnyo abakola ekintu ekyo kulengeza abaana kuma abaana ate bw'obanga olina kyoyagala okuggusa kyonna weewalanga nnyo okuteekamu omwana maama n'omukyala oba okussaamu omwami ebyo byewalanga byonna kakati nze bangi nnyo abantu olwenjogera abantu ne bibayisamu abo ne bannumba naye tebasobola kunvuma tebalina bwe banvuma ebyo byonna bye bawogera kuli amanyi bakadde bange kuli abaana bange bamanyiiko ogwo era naye mukuluko yamala kujja yalina myaka 20 mu egyo myaka kati aweza 26 yamala kujja mu kamera kati awo ye mumanyi nti oyo je gyali era nabate toyina ndo n'amuvuma ki bogende mutunuliranga nawe toyina omuvuma ate bw'ovuma nga gwo baweevuma kati nze kyennuma ano wamukwano gwe yaddaako ebimuvumya omwana omuto otandika otya gwe okugamba nti ovuma omwana omuto atalina kyakkoze tayogedde eki omwana atambudde ebintu bye n'ebyo byonna bye bamugamba mbu omwana ali gumite ye teyabitegedde ndi banaabyogera ye yabadde atambula kuba atambuddeko ne mami atambuddeko ne baddadi kati gwe yamulabye n'ova gy'ovudde n'omukuba ebifaananyi n'otandika okwogera ebyo nga ne galubindi yabadde ayambadde ze gwe teyazikuleetedde kuba bw'amanyi toyagala za layisi ye yabadde ayambadde ye n'azambala kuba gwe amanyi oyambala za bbeeyi n'atakunyega ne munnanga oba wakoze bukyamu ate era nvumirira nnyo si lwakuba incident eno yokka naye at any given time yes tokemebwanga n'oleeta abaana bo muki mu kamera mu butaala ba mu kamera muleeta mu kamera nga bakuba bifaananyi bimwe ku byantu tugenze ku biiki ki naye ng'oli ku social media wano mukwano gwe yagizeemuko ensobi yawe naye ensobi weeri anti abaana yabaleeta ku mukolo oguliko abantu ba social media kuba yali wa social media ekyo yensobi nawe naye ate era nakyo tekikuwa mwaganya kukuba bifaananyi baana be n'obasteeka kuli n'otandika bavuma ndoza teyategeera kiki ekireeta kubanga ne mu vidiyo naye yalimu anti nkitegedde naye tekiwa mwaganya bano bakubye bifaananyi kukwata mwana oli n'omukuba bifaananyi n'ovuma n'otandika kumuvoola kojanga bw'omanyi nti kati kasa kigenda ku mitimbagano buli omu waddembe anti kakati naye buli obutaba waddembe ebyo byogera otyo kuba tekinnakukwatako anti ngamba wembaweera eddembe waawano the fact is balabye ekifaananyi baddembe okukomentinga kojja naffe wano nyinyini ku kamera wano era omuntu kimuganda komentinga waliwo oluliro nali njogera nagamba akasajja akakulu kitekava mu kamera nali nina byenjogera oba yakwata baba yayagala kusaamu ndowooza ye yayagala alabike bulungi oba n'ayagala seemu filter bwe yasaamu filter nze nga bwenjogera amannyo ga yero nga era abantu baabuuzanga ti kojja amannyo kiki ate amannyo kikizi kojja tasenya kati yo naye nze kati kyenakola information gyowa tebagivuddeeko akati nze kyenakola nabiraba mu comments saabanyega bwewalaba comment nti amannyo ga yero ate nabanyege nenkera bakiddamu ekikulu ate nali badde mbizzeemu nali sirina budde bw'abantu omuntu bwe bateekawo ekintu gwe n'oyagala kulaba mannyo kitegeeza oli mwasami ono mukwano gwe Zubeida yakoze ensobi okubaanukula yakoze ensobi yandisirise omanyi teriiyo ne bw'aba oli muyombi atya kubanga muvumi atya n'ayimirirawo n'akuvuma okumala eddakiika 10 nga tomunyega
oba nakuvuma olunaku lulamba nakwata olulala ng'akyakola ki ekyo singa kati kyayiseeko ddempewo Zubeda yakuwadde amaanyi naye yakipise nze kyesaayagadde era bwe naamulabira nja mugamba nti saagala kuddayo kuwulira oba kulaba ng'oli mu bintu ebyo njagala obireke akola akantu kirungi mu byonna bwe naamugamba ajja kiwulira naye yasuubiza abantu balombera dduwa ey'envu ekyo nakyo nabyo nja bimugamba nti ate obusiraamu tebubikkiriza abantu abatannaba kuzaala obanga wagenze n'okumwana Zubeda ekyo kambabuulireyo ekintu kimu obusungu bungi nnyo mu bintu bino bwe mubiteekamu naye nga twakedde ku makya ne tugenda mu ba gynecologists engeri abakazi gye banoonyamu okuzaala abaana n'abasajja ne tugenda ku bamaama fiina ne tutuula tuti nga oba ne tukkirizisa maama fiina nti tubuulire abasajja abajja wano nga baagala abaana nga ntafuddeeyo mu mwana alifunaafaanana atya oba atya naye kasitama amuzadde abo bangi abakazi babapiisa enankali enkwaso wakiri bazaale abaana waliwo ne bagundye babayita batya bano badonors nabo bali awo bangi banoonya baki abantu banoonya baana oli ne bagaana kati naga akandaputingeyo kala akaana kakati waliyo n'abantu abadoputinga abaana agamba kale kambeere n'ono nze ninayo omukyala gwe nali mmanyi yanoonya mwana okumala emyaka 5 n'amubula Katonda n'amuwa omukisa n'afuna abaana aba bana n'abasembeza nga bana bajjanga jjajja ali atya jjajja n'abadoputinga n'agamba ne babeeranga abaana be yasanyukira ekintu ekyo era ne mu Kampala muno amanyiddwa nnyo we bayita ewazzana n'abantu bonna abaagabana ebintu bye si baana be bano yadoputinga kitegeeza omwana kintu kyamaanyi nnyo mu bulamu bwaki ate munayefe afuniyeko omukisa ne tuzaala tulabanga ekitono nze kati nze nina bangi naye era ndaba nti n'olwaleero tozanyira kwasembayo buto n'asinga obukulu bw'omwepaakirako tubulonda ojja kati okyazaala sikyazaala wakoma ate nakoma omusajja akoma nze nfuna gwenzaalamu kati ekibuzo kibuza wikojja tokyazaalamu nzaalamu paka ddi lwe ndi kuzaalamu naawe anti kakati ombuuza ebyekisimu kujja mbuuzizi omuntu oba ne purogulaamu nti mu myaka bwe giti nalyagadde mbeere nga nyiragyetuwangala enyo bwe ndiruyingira 12 nga ndekeraawo kale ensonga endala kojja ngetukitadde ebbali kojja bayinzi kusobola komako wenkomye neŋŋamba ensi nagijjako amaanyi sikyagiteekako maanyi nze mbadde nkuwamba sitaggalira nsonga yange kojja tuwumbe ensonga ya Zubeda tugende ku nsonga nze mu byonna kye ŋŋamba abantu temuvuma baana ba bannammwe temuvuma Zubeda okujjako nga muŋŋamba nti Zubeda mwabadde mumulinako ekiruyinga mulina akatambi ng'avuma omwana w'omuntu okujjako bayinza okuba nga babiri nandi nze kati nze sibiraba siyinza gamba nti Zubeda yavuma gundi kuba nze manyi nti yanti tojja kuŋŋamba nti yavumaani komenti babiina sirinawe anti bw'aba avuma kati ate lwaki ovuma mwana we vuma ye gwe wandibadde ogwako ekiyiifuyiifu kuba tayagala muvuma bumpi Zubeda ate ku kyobumpi yagamba obutajja kukyankyawanvuwe ate tebumuluma era namugamba nti toddangayo kinyiga buli akikugamba mugambe tebukuluma buli akikugamba mugambe nti kiringa nze kakati wano oli okunvuma ennyindo bamanye ennyindo yange embi naye nabagamba nti bunaakyenkya n'enfuna ennungi osongole weeti ate nayo bagikuvuma nti eringa effumu ne bakuvuma nti eringa ki kati byonna ebirungi toyinza kusanyusa bantu full time toyinza kusanyusa bantu bonna kituufu n'olwekyo Zubeda nze kyemugamba akakkane abantu abate eduniya abantu manyi bayigaira mukwano gwe kasukwatira nnyo kikozesa naga abantu bajjeeko amaanyi anti abantu ffe kye tukola tubaleka gundi naye bambula sitaani n'abambula kituufu bwe tobanyega boogere bye boogera byonna
ekirungi nti gwe tonnavaayo okubagamba nti ovuma obumu ku baana baabwe n'oyo ayakuvuma buli akuvuma ajja kuwa ensonga bujja kutya ku makya ng'akuwa ensonga ne mujja genda okulaba ebintu ebyo ng'abantu bagira batyo bungi naye nga tebali bubbi n'okusingawo ng'era abamu banoonya baana naye ng'ate bavuma ekivuma ate nti abakazi be basinze okukola ki okuvuma kankubulire nammwe abalala abatwala abaana mu Nankani mbagamba kino mbasibirira entanda waliwo ebifo byetutera okugendamu sooka nange nkusibirira entanda obanga oyita ku nguudo waliwo enguudo zebamanyi zibeetundirako toyitangako na baana na mukyalawo naani bwentegeera nti wano watera okuŋŋamba nti oli mu kuyita ova waliwo gundi oluguudo lwebayita Naira Avenue toyitawo n'abaana na mukyala bagenda kuwemula bakole ki bw'obanga otambula ng'oyita wali bakanaabo oba basalamalo baba abasimba emiti gy'amasannyalaze waliwo abantu botayitawo nabo abasimba emiti gy'amasannyalaze bakola ki bawemula kati oyinza okuyisa ogamba maama wa mukyala wo jangu tugendewo ono ogamba muzeyi tuyitire wano kakati waliwo ebifo ebirimu waliwo sawuna gyemmanyi saidi z'ebusegeeyi gyemmanyi gyempulira abantu gye boogerako kati ng'ogenda ozunga n'abaana bo ebigambo ebinaalyogerwa byokka bimala bumaze abaana okubanga tokyalinze mentale waliwo abantu abamu nze nyina nkojja gurupu y'abantu nase sireetawo omwana wange sireetawo omuzadde waliwo abantu naddala singa osanga abantu nga bakikula kimu nga bali we bali tobatwalamu mwana wo bajja kwogera ebintu nga boogera nga bamanyidde kwogera na gundi yaabwe yokka kikula kyabwe kikuyise bubi ati kijja kuyisa bubi n'olwekyo abaana abato mulekeraawo okubateeka mu bifo ebibeeramu abantu ab'enjawulo naddala abantu bano ba tiktokers youtubers gwe bona agenda we bali n'abaana bo abaana abo gwe baleetedde obuzibu era tusaba abavuma bavumemu ggwe baleme kuvuma baana kuba abaana bano bo bambi bali innocenti byebyange nsobola okwogerako ensonga endagitera obumbabumba capucapu ensonga ey'omwami gwe bayita Kasuku wali lutalo oli mu kubbulukuka kati ne Chosen Beki olw'ebitali bimu Chosen Beki alina waabadde Kasuku najja ndowooza bino tumanyi bya bulijjo oli akutte kamera agamba ono ye mwami Ssekajja bawa Chosen Beki sembenga anaawulikika mu katambi ako mabega nga Kasuku jja mwami wange mu bya kamera saagala kuddamu kulaba kamera ng'ekola ki ng'ekwata omwami Kasuku abadde akutte kamera abadde ayiri mu vidiyo ng'ayogerera mu vidiyo emu ng'ali bamukwata kati ate olwo kati ate kati Kasuku bawoonyeze waayo kyoyogera kyakola Kasuku agambye ono y'omwami Ssekajja kitegeeza owa kamera kimukakatako kukola ki okulaga kyoli mu kwogera kati ate lwaki gundi agambye Kasuku nti gwe abatamutunuzaamu kamera era ne waliwo n'akatambi akalala baali kutoka ntokisho Kasuku yennyini navayo n'agamba nti waliwo gurupu gye baali bakola ey'omukolo naye ng'alaba ate oni Chosen Beki nga yasinga okusonda ng'alinga agamba nti omukolo ayagala yali mu kwekolera mukolo naye kati kankugambeyo ekintu kimu Kasuku ne Chosen Beki wabaawo obutakkaanya obuliwo bwonna tosaayo kikyo Kasuku ne Chosen Beki tebasobola kuyomba bali bati ba mukwano Chosen Beki mukwano gwa Kasuku ne Kasuku mukwano gwa Chosen Beki era kyova olaba nti wali amugambye bw'atyo towulire bagambye nti saagala mwami wange kubeera munaku abimutaddemu bwe yamugambye yabimutaddemu nategeera Kasuku ali understanding bw'omugamba ekintu ate Kasuku tanoonya ntalo kuwakula ntalo era Kasuku waali muntu munene takyawakula ntalo big brand takyayagala tassa ku nsi maanyi era akyogera lwatu era Kasuku waali lwatu akyogera mukwano gwa gundi tolaba nga Kasuku na Chosen Beki nga Chosen Beki yaweweta ebirevu bya Kasuku yiwamma wandaze ka vidiyo yako abo n'ogamba nti oyo yabadde awooninga ono kujja kisoboka musobola okuba mwali ekisoboka kakati nga bwe butasobola wadde ebintu bibaawo waliwo ababisobola omanyi lwaki Katonda yawula amawanga gano buli limu dissa liba n'enkola gye bikolamu ebintu byalo
kati omuntu nga ow'eggwanga lyange yes tasobola kuyombagana na munne wa ggwanga lye n'atuuka kumwegaana omuganda ku muganda kati Kasuku ne bwe bukya ku makya yes ne tuyomba nze tayinza kukeera n'ayimirira mu kamera n'anjogerako era bamuleetera ensonga yakojja kagata nga Kasuku tebusobola kukya ku makya kati Zubeda ngamba kuweereta ebirevu ka video yali vaccine wa gundi video ya Chosen Bek oyo munne ani kati kiri kyenkugamba nti eggwanga lyaffe lino tosobola kubeera na mulabe wa Lulango aba muntu olubeerera mwali mubaddeko amawanga amalala bakyawagana kati nze Kasuku nange temusobola ne bwe twawukana nga tetukyakwatagana ne baleeta ensonga ng'enkwatako Kasuku tagikkiriza tajoogerako yes Zubeda ne Kasuku tebayinza kwawukana ne bwe bujja atandika okwogera munne bisongo nange Zubeda tayinza keera ku makya nateeka wali kamera nanjogerera bisongo nga bwe sisobolera nange okukeera ku makya kumwogerera bisongo kubanga twogereko n'amazima okubanga neti si mukwano fe waliwo kye tuyita bwe mutta mubanga mukago bwe muba mwagalana abaana booli kati banda banze nga jjajja waabwe abaana ba Kasuku banda banga jjajja waabwe abaana ba Kasuku bana ba Zubeda nga ssenga waabwe kati ebbanga libamaze bo balowooza ndi ba Luganda kuba tebamanyi bigenda munda nti omusiyazaalo nze n'aba family abamu waliwo abaŋŋamba naye kirabika gwozaala Zubeda mbonga balawulira njasama nnyo nga njasamira ddala gweokwasamako kufaanana muno okwa Zubeda balowooza nti ngeri gye njasamamu mbu naye gyayasama ndo kirabika nze muzaala naye ng'ate ne mu myaka omuzaala nze ne Kasuku mutabani wange asinga Kasuku omukulu asa abo baana bato bakasuku yano nawe osiikuza mukama akuwangaza ojo omugamba nzije wateekewo ggwe manyi muwalampa ebyekisiru twayogerako gwe n'emyaka nidda nze emyaka ate njeegaana bwe nkugamba nti nzaala Kasuku mba njeegaana azaala Kasuku aba muto sina kukaddiwa mba nkyali strong kakati gwe kyogamba muwalawo nandeeta nti nzize kumuwasa oyinza okugamba ndi nkuba gwe kakota ka miggo kakaki nkuba gwe kakota ka miggo oli mutuufu kuba mumamanyira buyaye bwa ku kyalo oli mutuufu kale nno kyenva ŋŋamba nti ebyabantu bw'obanga mulina gwe mukyankalanye naye si kirungi kudda mu Nankani kutuula n'ovuma n'okola kati menyawo kiri kyobadde ogamba they can separate for good okugeza Bobi Wine yali ne Bebe Cool nga bali webati naye kati saawa zino buli omu ayogerera munne mafu anti kati era ojja kunoonyereza buli omu ku ggwanga lye ekyo nakyo nkikugamba nze nkugambye nti kati bonna nga bwe bali bombi b'omaliriza banoonyereze njogerera wano bombi kujja kubaako atali wa ggwanga lya munne ekyo nkikugambidde wano nze sinnawakana ogambye nnoonyereze bwe bagamba nti ono omusajja yasoma senior 6 n'oleeta ebbaluwa nga bazikwata naye nga bagamba wabaayo agamba nnoonyereza bwe banoonyereza gwe bazuulira ekituufu kati nakiri kye ŋŋambye bombi baganda naye bayinza okugenda nga banoonyereza kweyo entabuka gye baatabuka ojja kusangako atali ki atali muganda nga